La yengoma omukumi, labula buli muntu, abawulira engoma, benenye balokoke. La yengoma omukumi, bunyisa munsi zonna. Yesu bw'atyo bw'ayagala, labula abantu bonna. Laya ku buli kasozi, na buli wantu wonna, obulokozi butuuke mu bizinga by'ennyanja. La yengoma omukumi, bunyisa munsi zonna. Yesu bw'atyo bw'ayagala, labula abantu bonna. Mu bizinga ne mu byalo, ne mu gabira gonna, bakoleze ettabaza, Mukama ajja mangu. La yengoma omukumi, bunyisa munsi zonna. Yesu bw'atyo bw'ayagala, labula abantu bonna. Abasibibwa Setaani banafuna eddembe, omulokozi atuyita n'okwagala nti mujje. La yengoma gw'omukumi, bunyisa munsi zonna. Yesu bw'atyo bw'ayagala, labula abantu bonna. Mukama waffe yeebazibwe nate atuleese katube n'okusaba. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza ekiseera kino ky'otuwadde nate okuwulira akatabo kano, The Great Controversy, olutalo olunene. Jangu Mukama otuyigirize, otujjukize ebyafaayo by'okutambula kw'okumanya, ebyafaayo by'okutambula kw'amaddiini okuva edda paka kati. Mukama tufune ebyokuyiga, tulabe n'ewa gye tulaga, kubanga tumanye ebyafaayo biddiŋŋana ng'ekigambo kye bwe kigamba. Leeta bangi Mukama babiwulire, bebabeerere ettabaaza mu makubo gaabwe gonna. Batusabye n'okwebaza nga tubisa mu linnya eddungi ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bannaye twakoma ku peegi ey'ekikumi-ana-mu-esatu nga tusoma akatabo kano The Great Controversy, oba essuubi eddamu oba olutalo olunene. Olutalo olunene luno tumanyi nti kuva olubereberye nga omuntu Adamu ne Eva amaze okwonoona, ekibi ne kiyingira okututawaanya,
naye nga ffe twakisenza tetwalabawo Mukama Katonda waffe ne tugondera obulimba ne bujja gye tuli. Okuva olwo amaanyi galwanagana abiri, obulungi n'obubi, kwe kuva akatabo kano akayitibwa The Great Controversy. Ke katabo kokka akannyonnyola ekiri emabega w'olutimbe lw'okutambula kw'ebiseera, ekiri emabega w'okutambula kw'amadiini, ekiri emabega w'okutambula kwa governments, nti waliyo amaanyi gano galwanagana, obulungi n'obubi, Katonda ne Yesu. Sitaani ne Yesu. Amaanyi ago gakubagana byonna kwe bisibuka. Kale tuli katabo kano nga tujjukizibwa entambula y'amadiini bwebadde. Twalaba Martin Luther ne tulaba ku bahash. Naye kati mu katundu kano tuli ngenda kuva ku peegi ey'okusatu mu The Great Controversy. Peegi mu Luganda, mu Luzungu yadde peegi waliwo abagoberera mu Luzungu lwabwe bambi. Teedero ne kandabe nabadde ndi nalambawo waawano ndabyewo. Tugenda kuva peegi era nayo ya 1015. Okay. Agamba bw'ati nti abasasedooti ne bamalirira okumalira essungu lyabwe ku bantu. Lwaki essungu lino? Nga abantu abakola Abaprotestant oba abazza b'obujja ekkanisa baali balabye omukisa nga kabaka wa Bufalansa ali ku sayidi zaabwe ne basobola okutambuza omulimu guno, naye era amaanyi amalala ne gagezaako okubakuba. Nti kabaka oyo eyali ali ku sayidi zaabwe ennyo bwe yafa, ne kujja kabaka omulala naye era naye ng'asanyukira okuyigiriza kwabwe, kubanga kwali kugolola ettumba eddiini eyaliwo mu kiseera ekyo nga yeeriisa nkuuli, nga era erina ensobi nnyingi, nga kyali kyetaagisa nnyo okugikebera nga evudde ku mugendo gwayo. Kati we tuli wano nti abasasedooti ne bamalirira okumalira essungu lyabwe ku bantu nga bawaayiriza Abaprotestanti. Abaprotestanti baajwetekebwako emisango gy'okwagala okutugumbula Abakatuliki, okusuula gavumenti n'okwagala okutta kabaka. Nti Obukatuliki, abasasedooti ne baleeta engeri y'okusiigamu obukyayi abazzi b'obujja ekkanisa oba bayita Abaprotestanti, ne baleeta nti nno abantu abo abali emabega wa Martin Luther, batwala obubaka bwa Martin Luther, baagala okutirimbula Abakatoliki bonna be mulaba abo. Ekyo ne bagamba baagala era okusuula gavumenti. Ne bagamba ne kabaka baagala okutta kabaka. Nga kiki eki? Roma oba Obukatuliki obwa Papa nga bwe buleeta ebigambo eby'entiisa ebyo, bikange ne kabaka ave mu bantu abo abaali bawakanya Roma oba Obukatuliki. Nti naye nga tebayinza wadde okuleeta obujulizi bwonna obubaluma bambi, nga boogera ebyo naye nga tewali bujulizi. Ebintu bino birabibwa mu nsi ezikula nga Uganda. Nsoma akatabo kano kwegamba ebintu bino byatuwandiikirwa nga birina osobola okuggyamu ebintu bingi nnyo. Kyovola nti no okusoma kulungi
era abamu ku bantu abajojjanya ensi kati nga Uganda babeera ba historian, bafuna ebintu bino mu bajjajjaabwe bano. Kubanga ani ali emabega? Omulabe omubi. Obulungi n'obubi bulwanagana. Sitaani ne Yesu balwanagana. Tugende mu maaso. Wabula obunnabbi bw'omubi bwalina okutuukirizibwa, naye nga butuukirizibwa mu ngeri ezitali zimu, era n'abantu be bataasuubira. Nti ng'abantu bataasuubira obunnabbi butuukirizibwa mu bo. Nti obukambwe obwatuusibwa ku Baprotestanti abatalina musango nga bubakolebwako Abakatoliki bwasukka, anti nabo babusasulira. Obukambwe bwe baakola mu kwokya abazibu obujja b'ekkanisa oba Abaprotestanti nti bwasukka, nti n'abaayokya abantu Abakatoliki nabo babusasulira obukambwe obwo batya. Tugenda kulaba nti era oluvannyuma lw'ebyasa by'emyaka, okuzikirira okw'amangu kwabatuukako nga kuleetebwa abakafiiri n'abagoberezi ba Paapa okutuukiriza bye baayogera nti bagenda kutugumbulwa ko ne kabaka awamu ne gavumenti. Nti emyaka bwe gyayitawo bamaze okutta obwa Paapa busaza amagezi okulaba nti bukkirizisa kabaka. Bwasala butya amagezi? Twalaba nti bwakeera ku makyanga basaza amagezi, bawandiisa ebigambo, ebipapula, ebipande ne babitimba mu kibuga wonna, ne babitwala ne ku lubiri lwa kabaka wa Faransa. Nti nno nga boogera nti kale gwe kabaka waffe n'olyoka wetabe ne Roma ne mwonoona ensi, mwenna oyogera nga Sitaani. Kabaka bwe yavaayo okusoma ebigambo ebyo n'ajuumuuka n'agamba babakwate bonna bookyebwe. Naye nga ani yakola ekyo? Obukatuliki bwe bwakola ebipande ebyo, naye nga biraga nti Abaprotestanti, abazibu b'eddiini obujja, be babiwandiise. Naye nga Rome oba Obukatuliki bwagala kabaka avwe mu bantu bano, era yabavaamu ne bafa okufa okunene, ne babatta, ne babookya. Ebitabo bitugamba mbu eggulu ne likwata omukka mu bifo ebyenjawulo nga bookya abantu bano. Naye batugambye nti abookyi bano babisasulirwa kubanga obukafiiri obuli e Rome oba gamba obwa Paapa bwafunayo era akaguruupu akakafiiri ak'amaanyi, ne bajja ne batandika okutta abantu. Nga batta bantu ki? Bannaabwe Abakatuliki, okwagala okutuukiriza obunnabbi bwe baayogera nti abazibu obukkanisa abo baagala okutta Abakatuliki bonna, baagala okusuula gavumenti, baagala okutta kabaka. Kakati abantu abo be batandika okutta abantu ekiro. Kakati n'abantu nabo ne beesuulamu eggulu nga balaba bafa babatta, nabo ne batandika okuttiŋŋana obubi nnyo. Naye nga akikola kusiiga bali, okukakasa nti bye baayogera byali bituufu. Ekigambo ebyo olina bw'obiraba, olina bw'obiraba mu nsi yaffe eza Africa ezikula, olina bw'obiraba mu nsi ezirimu abakulembeze abaali ideologist, abalina ekintu kye batwala mu maaso naye nga bakibisse. Olaba ebintu bye bakola, bazannya obuzannyo ng'Obukatuliki bwe bwabuzannyanga. Mu kifo ky'okukola ku nsobi zaabwo bwasalawo kuzannya bukodyo
ng'obulabibwa mu nsi z'enza Africa. Bane musoma obutabo, musoma akatabo kano katweyongereyo nti era okuzikirira kuno okwatuuka ku ggwanga lya Bufalansa oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 3 tekwajja lwakuba nti obuprotestant bwatondebwawo, naye lwakubanga bwanyigirizibwa. Obukatoliki bwanyigirizibwa okuzikirira kuno, ensonga lwaki kwabaawo. Babunyigiriza naye omubi ye tekimugaana kwota. Kyova olaba nti omuntu akwatibwa ebintu n'agenda mu ssabo ne babimuggyako, naye ng'abimuggyako sitaani nazze ku mutwe sitaani, gwe n'olaba nga abimuggyeko, so bali be bamu. Sitaani mubi nnyo era mukyawe, nange mukyawe. Kangende maaso. Omuntu okwekengera muntu munne, obuteesigaŋŋana n'entiisa ne bibuna ku buli mutendera gw'abantu. Abantu ne babeera nga tebakyesigaŋŋana. Olaba okufa okw'enjawulo okwayingirawo, naye nga bali emabega bazannya kintu. Obuyivu bukulu nnyo, naye ate bubi nnyo bw'oba nga osobola obukozesa okutta abantu. Naye newankubadde kyali bwe kityo, ensi yayinza okulaba engeri enjigiriza ya Luther bwe yasobola okunywera mu birowoozo by'abantu abayivu, abamanyifu era ab'omutindo ogwa waggulu, nti newankubadde waliwo okutta abazibu obujja b'ekkanisa, naye enjigiriza ya Luther yayongera okunywera mu bayivu ate ab'omu mutindo ogw'enjawulo. Mujjukire nabo baabatta buli mutindo, n'abakungu n'abalangira nabo baabookya omuliro nga Roma ebookya, naye ate amaanyi ga Katonda ne gasigala ku bantu wakati mu kwokyebwa omuliro mu ngeri y'entiisa. Mukama yasitulanga abantu ne basigala nga omulimu gukyagenda mu maaso. Nti ebifo eby'obuvunaanyizibwa era eby'abantu ab'amaanyi ne bisigala ttayo, anti abakozi b'emirimu, abakuba ebitabo, abayivu, abakenkufu mu zisettendekero, abawandiisi b'ebitabo awamu n'abakuumi mu mbiri badduka bambi. Nti settendekero ne zibeerawo nga ziringa eziri ku kkoma, kubanga abayivu bonna babiddukamu olw'okufa, naye nga kuvaawa Roma, ddiini enkulu yali mu ddiini mu kiseera ekyo, era nakati ekyali nkulu. Naye olw'okubanga Roma tekola ku nsobi zaayo, obulimba bwayo bwali eyina, n'esalawo kutta bantu. Ebintu bino bisangibwa mu Afrika yonna. Abantu ne basalawo okuttibwa, nti settendekero ne zibulwamu, n'abakubi b'ebitabo nga tebakyalabika, bonna ensi ng'etabuddwa. Kibi nnyo. Nti agamba era abantu 10,000 ne badduka okuva mu Parisi, ne beewaŋŋangusa okuva mu nsi yaabwe. Bwe kityo ne kiwa endowooza nti oba oli awo babadde basanyukira enjigiriza eno empya. Okudduka kw'abantu okuva mu bibuga eby'amaanyi ne ku mirimu egy'enjawulo ne kiwa endowooza nti oba oli abantu badde basanyukira endowooza empya eya Buprotestant. Nti abakkiriza mu Paapa ne beewuunya nnyo nnyini okulaba abantu ababadde tebasuubirwa
kuba nti baagwa nga babadde babeera wamu nabo. Yes, nti beewuunya okulaba abantu babadde tebasuubira nti baagwa. Omanyi buli bwe watwalanga enjigiriza ya Luther oba y'abazzi b'ekkanisa obujja nga bakugamba oyo yagwa, naye nti baagenda okulaba ng'abantu badde babeera nabo nga baali tebasuubira kugwa naye nga nabo badduse tebakyaweereza mirimu gyabwe. Waliwo abantu abagoberera amazima mu biseera ebizibu. Oli mu abo abagoberera amazima mu biseera ebizibu ng'otunuulira abantu b'e Masaka be basanjaga n'ebiso, ne bamala ne baleeta abajulizi nti bano b'opposition, gwe amagezi Katonda ge yakuwa ng'osobola okubikkirira ekyo, n'osobola okibikkirira nga naawe ogamba ddala ab'opposition. Bano abagezi ne baleka emirimu gyabwe olwa Roma okwokya abantu ba Katonda abagiwakanya ensobi n'obulimba bwetwala mu maaso. Nti bwe bati ne bamalira essungu ku bantu abakkakkamu abali mu matwale gaabwe. Amakomera gaakubako kumpi n'obwengula bwakwata ekire ky'omukka okuva mu nkoomi ezaakoleezebwanga okwokya omuliro abakkiriza enjiri. Amakomera ne gajjula, naye ng'ani agajjula? Eddiini yessala amagezi ewaliriza bambi kabaka wa Bufalansa atidde kubanga naye asobola okugenderamu n'obulamu bwe busobola okuvaawo, naye akkiriza nti okwokya ne kuba mu Bufalansa, Paris, ekibuga nga bw'otunula waggulu olaba mukka. Atugambye omuwandiisi. Ebintu bino katweyongereyo. Kabaka Francis eyeenyumirizibwangamu nnyo okubanga omukulembeze mu kuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu magezi n'okusoma ezandikkirizibwa mu ntandikwa y'ekyasa ky'e16. Yayagala nnyo okufuna abantu abayivu okuva mu buli nsi bajje mu bwakabaka bwe, wabula mu ntandikwa yayagala nnyo okuyiga era mu kukyawa obutamanya awamu n'obusamize bwa Ruumi. Yakyawanga nnyo okukyawa obutamanya n'obusamize obuli mu Ruumi. Yawa nnyo ebbeetu okudda kw'ekkanisa obujja, kyokka omuyima w'abayivu ono olw'okumalirira ennyo okusangulawo ye kyayita okuwaba, yateeka etteeka eriziyiza okukuba ebitabo wonna mu Bufalansa. Kabaka n'agamba ebitabo byonna biziyizibwe okukubwa. Francis ono asooka ne yeeyoleka yekka ng'omu ku kyokulabirako ky'abantu abangi abalowooza nti obuyivu si kwe kutangira entalo z'amaddiini n'okuziyigganya, nti obuyivu si bwe butangira entalo z'eddiini
n'okuyigganya oba n'okusaanyaawo. Nti olowulira nti abantu abamu bagamba nti twagala abasumba bonna babeere badokita. Abo nga balowooza nti bwe banaasoma bwe babeera badokita entalo z'amaddiini n'okutegeera okwangungu kw'abantu kujja kgenda wa. Ne Kabaka ono bwe yali alowooza nti abayivu bano balabika basuubirwa okuba nti bayinza okumalawo entalo. Bufalansa n'ekwatibwa nsonyi bwe yamalirira Bufalansa n'etekwatibwa nsonyi bwe yamalirira okuzikiriza Abaprotestanti mu lujjudde. Baagisikiriza Kabaka Rome yasikirizibwa Rome n'emaliriza okumalawo Abaprotestanti mu lujjudde. Abasasedooti baasaba nti Katonda ow'omu ggulu ky'ayagala kwe kuwalana eggwanga kubavvoola mmisa nga batanga omusaayi. Wulira, Obukatuliki Abasasedooti baayigiriza nti Katonda ky'ayagala kwe kuwalana eggwanga n'omusaayi gw'abantu abavvoola mmisa. Mmisa kwe kusaba kwa Roma oba okw'Obukatuliki. Owulira, bagambye nti Katonda awalana eggwanga n'omusaayi, nti oba Katonda awalana eggwanga n'omusaayi gw'abantu abo abatambuza obuwakanyi bwa mmisa. Agambye era nga Kabaka ayimirirawo ku lw'abantu be alangirire omulimu gw'okutta gutandike. Roma, Obukatuliki bugambye nti Katonda gwe mulaba oyo, bugamba ani? Kabaka, nti awoolera eggwanga n'omusaayi gwabwe abo bonna abawakanya abavvoola mmisa, era n'asaba Kabaka nti omulimu gw'okutta gutandike nate. Eno ddiini. Nti omwezi ogw'olubereberye nga 1535 lwe lunaku olwalondebwa okukolerako omukolo guno ogw'entiisa. Obukatuliki ne bulonda olunaku olwo nga 21 olunaku olw'oluberye mu mwaka ogwa 1535 lubeere olunaku olw'okukolerako okutongoza enkola eno ey'entiisa ey'okwokya abantu. Eggwanga lyonna nga lyamaze dda okuyingizibwamu endowooza y'obukyayi. Yes, nti baakola kakuyege ow'ebigambo nga bitambula mu mmisa, ne balaga nti bane mulina okwetaba mu kutta kuno okw'abantu kubanga Mukama anyiize, akyawa abo bonna abavvoola emmisa ya Katonda era awalana n'omusaayi gwabwe. Buli omu ne yeewera okulaba nti obukyayi obwo buggwaawo ku lunaku olwo lwe batongozza basobole okwokya abantu abawakanya emmisa. Nti era ku lunaku olwo lwennyini abantu baali baakutambula mu nnyiriri mu kweteekateekera omukolo. Nti baali baakukeera ku makya batambule mu nnyiriri beeteekereteekera omukolo ogwo, naye nga Katonda yali mu mukolo ogwo.
Ennyumba ezaali ku makubo awaali aw'okuyita zaatimbibwako engoye ez'okukungubaga era ne bazimba n'ebituuti mu bifo eby'enjawulo mu buli nnyumba nga mukumiddwamu omuliro olw'okussa entiisa mu ssaakalamento entukuvu. Nti nga buli mu nnyumba mukumiddwamu omuliro nga olw'okussaamu ssaakalamento entukuvu. Egamba nti abo bonna abavvoola emmisa Mukama abavunaana n'omusaayi gwabwe. Naye nga bataddemu endowooza nti Katonda gwe bakolera bino, ne batambula mu layini, nti abantu ne bakuŋŋaanira ewa kabaka ng'obudde tebunnalaba. Baasooka ne baleeta bbendera n'emisaalaba ekiikirira ebigo eby'enjawulo. Buli kigo ne kireeta bbendera n'omusaalaba gukiikirira ebifo ebyo. Ne kuddako abatuuze nga batambula kinnababirye. Laba omukolo guno abatuuze ne baddako, buli bbendera ezikiikirira ebigo ze zaakulembera, ne kuddako abatuuze nga batambula kinnababirye, era nga bwe bakutte mu ngalo zaabwe emisubaawa. Ebibiina ebitambulizibwako endowooza y'Eklezia ebimanyiddwa nga friars ne bigoberera nga buli kimu kyambadde mu ngeri yaakyo. Bannange, guno omukolo katugukomyawo, tujja gweyongera. Omukolo guno Roma gwe yatongoza ogw'okwokya okuvunaana omusaayi wonna abawakanya essaakalomento. Naye ne babiteekamu kabaka. Kaakati omukolo guno ne bakuŋŋaanira ku lubiri lwa kabaka nga bwe bagenda okuva batambule. Amayumba ag'okkubo gonna ne bagatimbako ebipande eby'okukungubaga. Ekiro ekyo ne bagamba buli maka gakume omuliro ogw'okukungubaga olw'emmisa. Kuba akafaananyi nga buli kigo kye kikutte ebbendera, ng'abatuuze bagoberera kinnababirye, elayini etekoma, nga batongoza okwokya okw'ekika ekyawaggulu bwe bagenda okwokyamu abantu ba Katonda. Naye nga obuzannyi bw'emabega. Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga olw'okwagala kwo bino byonna wabituwanirikira, era waliwo ng'olwaganagana n'obubi nga bwekwese butumalawo. Obubi Mukama nga buyingiridde abantu abaali balabibwa nga be bantu abali bakukongojja. Naye Mukama Katonda waffe nga toli nabo. Otuyambe okulaba ebituufu, otuyambe okuzuula amazima n'okugoberera amazima, si nsonga biki ebibeera mu maaso gaffe. Beera naffe oleete abantu bawulire akatabo kano.